twebaza omuyinza wa byonna abukeesezza enkya ya leero ne tuba balamu. Tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe, era tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebalizaako nammwe baakeeserezza mu luno nga muli balamu, era tubeebalizaako Omutonzi olw'ebirungi by'abawadde. Era mu ngeri enjawulo twagala okwebaza Omutonzi omuyinza wa byonna olw'okukuuma kabaka waffe okutuusa ku myaka 33 nga tudde ku Namulondo alamula Obuganda. Twongera okumwanjagira, okumusaba akuume ettaala yaffe, amuyinzise, amuvuunuse, amusobozese, n'okusingira ddala amutebuse byonna, kubanga guno mulembe mutebi. Tusaasira nnyo nnyini ddala mwenna abafunye okukosebwa okw'enjawulo, abafiiriddwa abantu bammwe, abafiiriddwa ebintu byammwe, n'abafiiriddwa essuubi lyammwe. Tubasaasira era tusaba Omutonzi abasibe ebimyu mu ngeri ez'enjawulo, abavuunuse byonna. Tubakulisaayo mu kulonda okw'abassentebe b'ebyalo, nga bano be mwalonze bebo be mugenda okukolagana nabo ku kyalo, ku nnyumba. Ekitegeeza bwe mwabadde mulonda, mwalonze abantu balamu, abantu abeesigwa, abalambulukufu, kubanga omukulembeze ku kyalo asinga era abawankizo nnyo ku mukulembeze gw'olengerera ku terefayina. Oyo bwe musiiba y'abamanyi endya n'ensula. Musobole okulonda anaabafuukira ensonga, musobole okulonda anaabeera nammwe. Mu ngeri y'enjawulo njagala okuyozaayoza abantu bonna abali mu ntebe Division B Kiwafu Central olw'okulonda Ssengange omulongo babirye Harriet, ne mumukomyawo ku bwa ssentebe. Mmwe abali awo mwe mwafusinze okufunamu, era kibadde kisinga kuyamba mmwe, kubanga abo be bantu balamu abatono ennyo abakyasigadde. Senga babiri nkukulisa era nkuyozaayoza, tukwagaliza obuweereza obulungi eri abantu b'ekiwafu, ate okutwalira awamu ne mu ntebe. Oba oli awo gye bujja onoosukkulumira ddala awo newankubadde oyagalawo nnyo, ate ne tulaba obuweereza abo awalala. Tubaaniriza mu manya kyoli, manya omulimu gwo. Mwenna Sebo Masimbi Aziziyiga, Kansa Isaac Walukagga, Kansala Balikkiriza Busuulwa, Ssemujju Dismas Butende, muganda wange Lawrence Embarara, Nakyobe Mwannyinaze Komamboga, mwana wange Patrick Sebbaale, weebale nnyo okuwuliriza. JB Nakasozi, weebale nnyo okuwuliriza. Na mwenna Mutyaba Alozias, Kantini Mukasa Jacob Enswanjere, Joakim Sebuufu, Sempija Hussein HT, Bastafu Masaka Microfinance, Mambide Court, Miro James Rugalama, Chiti Secondary School. Mwenna mwebale okuwuliriza. Sekitoleke Emmanuel, Ssemujju Dismas, Godfrey Mwanje, Director Bright Star Africa, Busulwa Manisule Butende, mwebale nnyo okuwuliza. Saalongo Sekalaala Ebutaaya,
Major Godfrey Msisigalabuzi simanyi gye wadda newe balisebo okubeerako na mwenna abalala muganda wange John Alex Kawoya sebo webala okubeerako kodomi wange Sam Mubiru senga ngaawe segukwenna na senga nakagwa ne mukochiza mwebala okubeerako Reverend Ernest ne Kambuza Muyimbwa mukodomi wange mwebala okubeerako na mwenna abawuliriza tubaaniriza mumanya kyoli manya omulimu gwo manya kyoli manya omulimu gwo nsaba muwulirize bulungi ebigambo bino mpola mpola oli muntu ekitegeeza mu ttu ettu erisibiddwa awamu mu ttu eryo mulimu obuntu obulamu era kino kye kikufuula omuntu omulamu obuntu bulamu era ng'obuntu obwo gwe musingi gw'obutuukirivu bw'obutukuvu bw'obutume bwo mu nsi obuntu buno bwogerwako ge masannyalaze agakufuula ekyo kyoli amasannyalaze gano bwe butonzi bwennyini toli mubiri oli katonda omutono ajjudde mu mubiri omutonzi omunene yeefunza mu butono n'afunza obuyinza bwe n'abuleeta mu ggwe ojje wano mu mubiri okutuukiriza ebyo bye walina okutuukiriza mu biro byo kitegeeza nti omubiri gwo mukutu bukutu ogw'omutonzi mwayisa obuyinza bw'okutuukiriza kyayagala ku nsi ebigambo bino mbisimbuliza mu kitabo bakiyita osumuluddwa genda oli ensi kijja olwaleero luno oli katonda ajjudde mu mubiri yajja okutuukiriza obwakatonda bwe mu nsi mu biro bino byennyini era ng'ennyingo y'obulamu bwo eweddeko okulamulako kujja kusinziira ku busobozi bwo okutuukiriza obutuukirivu bw'obutume bwo eri ensi tewasindikibwa wano kukuŋŋaanya bintu na kuweza kufuna nsimbi oba kusanyuka busanyusi wabula okutuukiriza ekyo omutonzi kyeyagala kituukirire mu biro bino nga kiyitira mu ggwe wajja wano ku nsi kuleeta naye bwe watuuka wano n'osanga abatwala naawe n'ofuna endowooza nti olina kutwala mu byafaayo by'okukkuta teriyo muntu yafuna bintu nakkuta ffenna tufuba kwongerako buli lunaku okuviira ddala ku oyo atandika n'oyo afunye ennyo era omuntu mulamu agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'akyanoonya ekimukomako kyokka kulwala kunafuwa na kufa buno bwe busibe obukutte bakatonda bonna okutuukiriza obwakatonda bwabwe ku nsi mu biro byabwe okusobola okutaasa n'okusobozesa bakatonda abalala okutuukiriza obutume bwabwe eri ensi bo nga bavuddewo ffe
nange wano nina bakatonda bange, kitange ne mmange. Kyokka nange ninayo abampita katonda waabwe. Kitegeeza buli atambula gwolaba katonda omutono ajjudde eyajja okutonda newankubadde nga yabula kaakano kye yajja okutonda takimanyi. Okusoomooza mutu mulimu obuntu bwa mirundi ebiri, obulabika n'obutalabika. Obuntu obutalabika ye muntu yennyini oba kye tuyita omu oyo oba omutonzi yennyini. Ate obuntu obulabika ye ssuuti y'oyo ali mu butalabika oba gwe mubiri, kubanga omubiri tegulina makulu naye ajja okutuukiririza mu mubiri. Omuntu gwe bayita omubiri ali mu kitangaala, kyokka muddu w'oyo atalabika ate ng'atambulira mu ye. Okusoomooza okusinga ali mu butalabika, omwoyo yalina endagiriro yonna esobozesa ali mu kitangaala mubiri okutuukiriza obutume bwabwe basobole okutuuka mu bwakabaka bwabwe. Akabaate kaliwa? Ali mu butalabika bwayogera tawulirwa, kyokka ali mu kitangaala ate tategeera, kubanga yafugibwa byalaba n'amaaso ge era akanya kubikuŋŋaanya. Kyokka ali mu ye ayogera empola tamuwulira. Kitegeeza ki? Omwoyo guli mu ggwe era ffe situgulaba. Tulaba ggwe mubiri alabika ku nsi. Okusobola okuwangula olugendo lwo mu nsi olina okuwuliriza oyo atalabika, kubanga yamanya olugendo lwo n'ebyoteekeddwa okukola wano ekyennaku. Ensi mwe wajja etunuulira nnyo omubiri okusinga omwoyo. Kyova olaba ebikolwa ebisinga okuwulirizibwa n'okugobererwa byebyo ebisanyusa omubiri okusinga ebiggumiza n'okutangaaza omwoyo, okugeza ng'okufuna ensimbi, okufuna ebintu n'okubeera mu masanyu g'ensi. Obuwanguzi bwe buli luddawa? Obuwanguzi mu nsi si bwa mubiri ne bwa mwoyo. Omuntu yenna awangula ensi y'oyo awangudde mu mwoyo. Tutegeeza ki wano? Olina kusooka kwewangula munda, oluvannyuma n'owangula ebikwetoolodde. Obuwanguzi si kwe kufuna ebintu ebingi n'okuba n'ensimbi ennyingi. Obuwanguzi kwe kuzuula amakulu g'okutondebwako n'otuukiriza amakulu ago mu nsi. Obulamu bw'omuntu mu nsi magezi agaasindikibwa okumalawo okusoomooza kwa banne abamwetoolodde. Ebintu byonna ebituukawo wano bisookera mu bw'omwoyo, oluvannyuma omubiri ne gutuukiriza. Era kyova olaba mu byawandiikibwa mulimu ekigamba omwana kyalaba kitaawe akola naye kyakola, era kyawulira kitaawe ayogera naye kyayogera, kubanga omwana mu taata ne taata mu mwana bali omuntu omu. Kino kyefaananyirizaako omusiizi w'ebifaananyi agenda okuleeta ebisiiga ng'ate ekifaananyi kimaliriziddwa mu ye, n'atandika okusiiga ng'akoppa ku ekyo ekyalaba mu ye. Kale omuntu ayinza atya okusiiga kyatalaba? Awo tuba tukoma, tuli mu nnyanjula y'ekitabo Osumuluddwa, genda olyensi. Mukama nga akkiriza
mujja kukifuna tujja kubategeeza. Omuntu tasobola kusiiga kyatalaba. Era mumanya kyoli manya omulimu gwo. Tubadde twetooloolera ebbanga lyonna ku ki kyolaba munda mu ggwe. Bw'otunula olaba ki? Ng'omusiizi w'ekifaananyi asiiga ng'akoppa ku ekyo kyalaba munda mu ye. Gwe bw'otunula kiki ky'osiiga mu nsi? Kubanga oli musiizi wa kifaananyi eyaweerezebwa wano okusiiga. Era kye tuva tugumiza nti obuwanguzi obulabikira ebweru w'omuntu bulina kusooka kulabikira mu ye n'abulaba. Tosobola kutuuka ku kyotalaba mu ggwe. Osooka kulaba mu ggwe n'ofuluma ebweruwo okukolerera ekyo kyolaba mu ggwe. Kati enjigiriza eno n'ensomesa eno teyateekebwamu nnyo maanyi, kubanga okuvira ddala wansi mu bibiina by'okusoma okutuuka ku ssettendekero waggulu bayigiriza bwongo. Obwongo mubiri. Obwongo y'enkumbi y'obw'omwoyo. Tosobola kugamba nti enkumbi esinga omulimi okutegeera. Omulimi yakozesa enkumbi era yagitemesa n'amanya n'obuwanvu bw'eneetema. Kati mu nsi mwe tuli basitula enkumbi ne bagisukkulumya ku nnyiniyo neeba nga yeetegeerera nnyiniyo ate nga yo teyogera. Obwongo bw'omuntu ly'ekkolero. Obw'omwoyo we bubumbira ebyo biteekeddwa okutuukirizibwa mu nsi. Ekitegeeza ekisiba obwongo ne kibutattana nga kibutwala mu buufu obulala kiba kiggalidde obusobozi, obuyiiya, obutetenkanya n'obukugu bw'omwoyo okusobola okutonda nga buyita mu mubiri ogwo. Okusoomooza ffenna okutwolekedde kulaba nga twesumululira munda mu ffe tusobole okuba nga tweddiza obuyinza ku ffe okusobola okutuukiriza. Naye anaatuuka awo ateekeddwa okuba nga takyavugibwa mubiri naye nga ye yaavuga omubiri gwe. Atya era tutegeeza ki okuvugibwa omubiri? Okuvugibwa omubiri kwe kubanga okulembeddwa bintu. Kutwala, kukuŋŋaanya, kuweza bintu ebirabikako naye nga n'obulamu tebuli mu byo. Kale kwe kuvaawo ennyingo y'obulamu bwonge ekomekkeredde n'ebintu byonna ne bisaanawo. Lwaki bannaffe bali abeeru basobodde okutonda emirimu n'okukola ebintu n'obisanga nga bya myaka 3 emabega, myaka 4, myaka 2, n'osanga kampuni nga ya myaka 2-5 3, n'ojja ewaffe nga tewali kampuni ya myaka 10 nga n'ez'emyaka 5 onoonya nnoonye nga toziraba. Lwaki ffe sobola kusitula bugagga kubujja ku jjajja butuke ku taata butuke ku muzzukulu bugende ku muzzukulu nakabirye okutuuka ku muzzukulu nakasatwe? Lwaki abagagga ababeerawo baba b'amaanyi mu biro byabwe, ennyingo y'obulamu bwabwe ng'eweddewo, ebyobugagga ebyo byonna ne bisaanawo, ne bataddamu yadde okuwulirwa okuyita mu be baaleka mu nsi. Waliwo ekibuuzo ky'amaanyi nnyo. Lwaki tetusobola kutambuza bintu kuva ku mulembe gwaffe kubituusa ku mulembe mulala, so nga ate ffe bye tusanze bitambuziddwa emyaka n'emyaka n'emyaka nga n'olwaliro kwe tukyazimbira? Kitegeeza nti waliwo obuufu bwe twavaamu ne tudda mu buufu obulala. Waliwo ebiseera abantu bwe baabeerera ku nsi kuno nga batambulira ku bwamwoyo okutuusa lwe tutuuse mu nsi yaffe nga tuluŋŋamizibwa mibiri.
asinza okusoma ebitabo ebingi yasinga okutegeera. Kati ono ategeere nnyo lwaki waali naggalirwa era n'asibirwa munda. Kale okusoomooza kwe tulina era n'ekiruubirwa kya manya ky'oli manya omulimu gwo kukomyawo embala eyo. Ffenna okwongera okutegeera nti obuweereza busibuka mu muntu. Era kyemuva mulaba nti ene waffe teri bakozi eriyo baweereza. Bwe tugamba nti baweereza kitegeeza ki? Si yasoose okuweereza era si yasembye. Obuweereza obwo bubbulukuka bubbulukukira mu ye mu biro bye mu kiseera kye. Ng'obusobozi bw'obuweereza obwo okubbulukukira mu bazzukulu be ono aliwo businziira ku bwesigwa bwe bwakwata obuweereza obwo okutuukiriza obulungi, kubanga bw'atatuukiriza bugenda okukoma ku ye n'omulembe gwe, ezzadde lye n'omusaayi gwe okugenda mu maaso gube nga tegukyasobola kufuna mukisa. Tuweereza kubanga baatusooka baaweereza. Tufunye bufunyi kisa na mukisa obuweereza bwabwe okubbulukukira mu mulembe gwaffe. Okusobola obuweereza obwo okubbulukukira mu mulembe oguliddako nga guva mu ffe kigenda kusinziira ku bwesigwa bwaffe okutuukiriza obulungi mu bwegendereza, mu kwewaayo ne mu kwagala, nga tetutunuulidde kiki kye tutwala naye nga tutunuulidde kiki tuleese. Gwokedde ku makyenkya ya leero odduka emisinde ogenda kunona oba oleese otwala. Olina kyoleese okuwa oba ononye bunonyi kutwala. Ensi mwe tuli abazaalibwa nga batwazi beeyongera buli olukya, so nga bonna batumiddwa butumwa kuleeta, naye ng'ate abaleeta batono. Kale bwe tuba nga ffenna tunona kutwala, abasigadde banaafuna ki? Tewali. Anti buli kye tunaalaba tugenda kukitwala. Era obuweereza bujja kukoma ku biro byaffe. Amakulu n'ekigendererwa ky'ekitabo kino kuzuukusa busobozi obwo, kuzuukusa maanyi ago, okuzuukusa ensi empya, omusingi omupya ogw'abantu abasobola okulengera okusukka ku bwetaavu bw'emibiri gyabwe naye ne batunuulira obwetaavu bw'abazzukulu baabwe. Yemanya ky'oli osobole okutegeera obuvunaanyizibwa bwo mu nsi. Toyinza kutegeera buvunaanyizibwa bwo mu nsi nga totegedde kiki ky'oli, kubanga omulimu gwe tukola gusinziira ku kiki twajja okukola. Kyetujja tusomesa wano ng'ekyo kye twajja okukola kuzuukusa abebakidde mu mibiri. Era oli yagamba nti ekigambo ekituufu nga kikomyewo wajja kubeerawo okuzuukira. Tukkiriza nti omuntu afiiridde mu ye nga takyalina ssuubi, takyali muntu mulamu, takyesigika, ng'afudde newankubadde nga akyali mu mubiri omulamu, bw'afuna okutegeera addamu n'agolokoka n'azuukirira mu ye. Abadde afiiridde mu mulamu, so ye mufu ate gw'atambuliramu omubiri mulamu n'addamu okuzuukirira mu ye. Ge makulu. Bw'okedde ku makya buli lunaku njagala weebuuze, oleese ki? Bw'oba tokitegedde ogenda kulowooza nti ogenda kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya, naye genda okole okunoonyereza mu byafaayo by'okukuŋŋaanya. Ani yakkuta? Taliiyo. Kyova olaba nti n'obw'omwoyo bugezi bwe bukuwa akakadde bukuwa ebizibu bya bukadde bubiri.
bw'ofuna obukadde 5 ofuna ebizibu bya bukadde 10 bw'ofuna ebizibu bya bukadde 10 bw'ofuna ensimbi obukadde 10 ofuna ebizibu bya bukadde 5 tewaliwo nsimbi emala tewaliwo nsimbi ekkusa kubanga yafunye akawumbijjo leero anoonya kaakubiri eyafunye obubirijjo leero anoonya 5 tebakulimba nti ekiseera kigenda kutuuka okome ekikukomya kutegeera buvunaanyizibwa bwo n'ogamba nti kati nkomye. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, mbaagaliza omukisa gwa Katonda n'obulamu n'okugenda mu maaso. Mukama Katonda abakuume, tusinkane Dimansi ejja.